Abooluganda Omukama mulungi. Obudde bwonna zeze engalo za Mukama ze mpulidde. Nga mulabye ababaka ba Parliament mwenna abakama bange aba National Unity Platform, Honorable Nalwima, Honorable Nsanja, Honorable Kiyaga njogera tompuliriza, Honorable Bagala, Honorable Lutaya Geoffrey, Honorable Lutaya Geoffrey, abantu bali mukubuza mbwali batomanyi tutubudde wali kyangwe. Honorable Kigwe Sikonyeko, yonowe Nantongo oli otya? Mama we yali kyali wange nyo nja kubuulira abakwaddo tewannoonyaako naye obudde bukyaliwo. Ababaka ba Parliament abavaayo era musigala nga muli babaka baki ba Parliament. Ndabyeko Honorable Mwiru nga naye mulabyeko, ab'ebitiibwa mwenna abali wano, bannakatemba, abooluganda olwa muganda wange Kato Lubwama, mwenna Yaledi nkulabyeko wano ntabulira emiziki. Yaledi jangu bali mukuzi jangu soko gi Yaledi jangu musoga mwene nze namujje buwengeri ne muleta wendi babuulira nno nange nalwendifa mulimanya byenkozi naye kati mundabangaawo okusaagirako kati temunnampa bulungi kitiibwa. Yaledi kaluuya musoga mwene babuuzeeko dde wali kati ngalo kange soko bagambe kize nakuba lubaala aluma soka kapera si bwe kiri nawuliddeko nti omufu yagamba tuyimbe soko bawemu akapera ngenda kuyimba era bwe mmala okwogera Yaledi ng'okwata ennanga wali nga ntandika okuyimba naawe ogenda kuba oyimba nkukubira ebbeesi. Omwana nze namuleeta namugjeeyo n'afuuka ensonga ndese nno bangi ndi babamenyera bassebo ne bannyabo kitalo nnyo naye nga mwebale kubaawo ebbanga lyonna, mwebale kwagala Kato okubeera nti mwerekerezza mu mbeera eno mu gavumenti eno mwotasobola kuwummulira ddakiika emu n'osobola ng'eddakiika eddako osobola okufuna ekyokulya naye ne mubeera wano ne mugamba batusiibe njala tukole ki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabadde saagala kwogera kubanga mukama wange the president wa Uganda omulonde abadde amaze okukola ki okwogera. Erinnya lyange nze Mathias Mulumbe Walukaga Duka ekibabu Sabasaba, Mayor Kyengera Town Council, Chairman Security Kyengera Town Council, nze Vice Chairman wa Kadongo mu Uganda yonna, ng'ate ndi National Coordinator mu National Unity Platform mu sector ya Art and Entertainment. Ng'era President wange Kyagulanyi Sentamu Robert eyawangula oba President ye Mwami Museveni emmundu ne zimubeezaako. Era ensonga lwaki mbadde saagala njogere ng'amaze okukola ki naye siina kyakukola keyagenze tetujja kusigala nga tukola ki naye nga ye mukama wange. Abasoga mugamba kyokoba kyenkoba. Nze mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu kyayogera kyenkola ki. Era lumu lwali kulembera n'agamba nti mbatwala mu nnyanja basuulamu era nange nja kufiira mu ki. Nze manyi gyandaza ye watuufu. Basibo ne bannyabo Kato Lubwama nakyogerako wano luli nti tabadde bubeezi mu kisaawe eky'okuyimba naye nze abadde muganda wange era muganda wange kubanga bamaama baffe bampindi era okuva lwe yamanya nti maama wange wampindi n'owe wampindi okuva lwe tufuuka baluganda. Bwe luyimba lwe mbadde nkuba nga talina okunkubira essimu nanga leero tolina kyoyimbye. Bwe nakuba n'agamba leero wayimbye. Bwe nakuba lubaala aluma n'agamba mbwagwe nno okomyewo okufa toge ozze kuwamba kisaawe. Nali manyi ogenze ebyobufuzi no muyite mutegeera bonna temutegeera nali manyi oweddemu naye amagezi wagajje luddawa. So era bwe nabadde nkola vidiyo nga ngimaliriza
ne mukubira esimu ne mugamba nti waliwo kapaati keŋŋambira nti nziruseeko mu bannabyabufuzi nabo olubaala atera n'abaluma ne mugamba njagala kuteekawo gwe mu vidiyo n'agamba lwaki onteekawo wali lubaala onjagaza ki ne mugamba gwe muganda wange n'agamba kale teekawo naye abaana ba Nuupu temutegeera teekawo naye gwe nja kuvumira emyezi 3 sikuvumangako ne nteekawo Kato era vidiyo yafulumye nga waali kyokka enkeera ne baŋŋamba nti Kato akoze eki so Mukama amulamuze ekisa abadde Kato nga bw'aba ayogera guli tokendeeza microphone eno mumulaba ayambadde langi Kato bw'abadde nga ayogera nga si ye muntu ali awo agamba nti byayogera nti ajja kufiira ku muntu yayogera byakola ki byakusaagasaaga era nga bw'onyiigira Kato obeera ng'anyiigidde mu nzikiza kubanga tebeera akulabye nti wanyiize Kato ng'ayogera n'abaana agamba nze bwe ntyo agamba yabadde buli kimu akyogera nga alya ni serious tafiira ku kintu nga bano abagundi kanfiire ku ono era eno message njagala egende mbakozi ba radio n'abakozi ba TV nti ofiisi eyo gy'olimu olwaleero omuzindalo gw'olina ogukozesezza otya ogukozesezza kunyigiriza banno oba kuyamba banno kubanga waliwo abakozi ba radio betumanyi obulungi ennyo naye bw'abeera ku radio agamba kanwane ndabe nga nfiisa ono awo nno we muli omukola ku radio si ya kitammwe si ya jjajjammwe si ya nnyammwe era essaawa ena mujja kuvaawo olaba Kato omutima omulungi yakola ki naye nammwe mujja kuvaawo n'ebyo bye mweteekamu nti ono awagira Nuupu tetujja kuba luyimba lwe ono akolagana n'endi Kyagulanyi tetujja kuba nnyimba ze kubanga babawaddeyo obusente eyo mu gavumenti ne mwefula ne message gye mwalituusizza ku bantu entuufu ne mugaana ogikola ki ogituusa ne musirika naye ng'amazima mugakola ki nga mugamanyi nayimba oluyimba luyitibwa Akanyoomonyomo ne ŋŋamba nti waaliwo obusuubuzi edda ku slave trade waliwo abasuubula abaddu lumu baagenda ne batwala abaddu ne babassa mu lyato wansi bo ne batuula waggulu eri ne bagenda nga bali enkoko ne bamala ennaku nnya ku nnyanja nga bakola ki nga batambula ng'abawansi tebafunye kakola ki kakulya eri bo bali ku nkoko bakola ki bagenda okuwulira nga wansi waliwo oluyogaano bakaayana enjala bakola ki ebatta kyebava bava waggulu ne bajja wansi mwe muleekaana ki bano babagamba nti enjala ekola ki wakiri mutwe kwobo obubalebye tukole ki bali ne bagamba nti temulina makulu wabulayo n'olunaku lumu tukole ki tutuuke mugume enjala obuyala ne baddayo waggulu ne basika eki bano abawansi ne bagamba tukoze tutya ekituufu tumaze okukkiriza enjala egenda kukola ki kututta naye enjala ketutte naye n'aba waggulu tukola ki tufa nabo tebava bakwata ennyondo n'emisumaali ne bakonkona eryato ne balikonkona ne liwummukamu ebiki ebituli ne liyingiza amazzi ne likola ki ne likka kati eryato lwe lyali libbira abaali abakkufu waggulu n'enjala beeruma ku bonna tekuli yakola ki yalama n'olwekyo mwegendereza omululu ogwo n'okwagala okulya ennyo temwagala kutuusa message eri abantu baffe okukyusa eggwanga lino naye bwe tunaaba tubbira nga tuli mu lyato mwe abalidde n'abatalidde ffenna tugenda kubbira tewali agenda kusigala ku nsiko bwe munakkiriza ne mulya naye ne muteerya kubanga byanjawulo bibiri osobola okulya ne weerya mulye naye message musigale nga mulimu akategeera sente zireme kubamaliramu ddala bw'omala okulya message yaffe gituuse kasabu wali olya tewaliwo ndagaano nti bakola ki kiringa bwowa abalonzi sente bonalibonaluyima tebabayo ngo bawaki omulonzi omuwa sente n'alondamu omuki kubanga tobaayo mwe temulimu magezi gayinza kugamba nti kaakati yadde batuwadde sente naye katutuuse message entuufu n'olwekyo ye message yange gye banyagala okukola ki obbawa njagala kubayimbiramu njagala bayimbiramu musoke simanyi oba abakubi bamaze ne bakola ki musoke abakubi bamaze ne bajja kaluuya jangu tugende tukikwatemu kaluuya kwata ennanga wali omanyi so nange ndaba endagira obulagizi batabani bange nti yadde sikyasobola kukuzaayo obusoga naye bwe nkukolimira okomaawo
Mbadde nsaba si kirungi kusooka muto nze nsooka oba ogenda onkwatemu kale sooka onfuuye wozijja owasente Yes, nyazise mu Gaza, nobody come and nobody say. Saba nfuuye olukumi mukubireko obugalo. Omusajja ono asulirira chapati okulanga chapati ye agimpadde anyongedde. Onyongedde wa Allah. Ngenda okulanga ositayo n'ekyetaano. Sikutya. Bakuita sawa Walukaga, nobody come and nobody say. Nobody says. Yeah man. Kaluya tusooke tugende nkukubira. Mane kasooke nkubira ali kangate besi wano mundabi. Bonna abalange mbayimbiremu awo.